opushifa njagala munange okitegeere nti amabeere kirevu n'omugumba agamera. Bambi nkusaba wootuuse weegendereza abaseka nga tebabikakasa. Bwekituufu kiri nti muli neebuuza omuntu atakwagala yagala ani? Lwaki tebategeera nti omutaka talya mutaka munne, ettaka terirya lujjo? Ekituufu kiri nti neebuuza bwe sikwagaliza birungi mbyagaliza ani? Bwe sikusabira ssaala nnungi ngisabira ani mazima ddala? Nga wakati mu kizikiza waleeta ekitangaala. Ekituufu kiri nti emitima mingi egiwonyerwa kubanga ggwe mwana gw'osaana obulamu butagwawo ate nga sirimba. Amazima gali nti akwagaliza ekibi ku nsi kuno tasaana kubeerako. Amazima gali nti mutima gw'aba yajjuza enzikiza opushifa ku by'otukoledde. Simanyi na bwe mba nkyogera naye njagala nnyo okwogera ekintu nga n'abalala kibabulira ku mitima gyabwe. Amazima gali nti Mukama bambi katuwangaalize, katuweere kye kasinga okwagala. Era nsaba bambi bwe kaba katambula akisidenti zizza ebbali, kwegamba ebisiraani ebyo biteetaagisa, endwadde ku nsi bambi zizza ebbali. Tukyayagala okalaba nga kamwenya, tukyayagala okulaba simayiro yaako ng'egera mu maaso n'okubanga eyakaayakana masekati g'ekibuga kya zaabu munange. Kwega tukyayagala okulaba opushifa waffe, tukyayagala omulaba nga mulamu bulungi. Tetwandiyagadde musanga mu ddwaliro, tetwandiyagadde musanga ng'alumwa, tetusobola kugumiikiriza mulaba ng'ali mu masekati ga nnaku. Bambi Mukama nkusaba omutuweere ekyasinga okwagala, kyayayaanira mu mutima gwe gw'okimanyi. Amazima gali nti okwagaliza kwalina eddembe lyajjudde, musasuze emikono ebiri. Kyonna kiweetegese omuwa kimuweesa emikono ebiri. Katuuse ku mazaalibwa gaako kamaama. Mbadde nsaba osindike malayika ejja n'ebirungi etaleeta nnaku yonna, ekabuutikire ekasseeko feva ey'enjawulo kwega akaagalo yonna gye kayita. Era nga buli we katuuka bagamba yoyo opushifa waffe bannange. Ekituufu kiri nti singa ffenna tulina omutima nga gwe wamuwa, ensi yandibadde ntangaavu. Naye nga tukwagaliza amazaalibwa amalungi kamaama, njagala okimanye nti ku sayidi okwe tulibeera ebbanga lyonna ffe twakwata engabo akwenganga yina sooka kwenganga ffe. Happy birthday opushifa, omumbejja w'omukwano. Amazaalibwa amalungi kamaama, yandibadde ani singa siggwe mazima. Mukiwulira bantu mwe bannaye munsonyiwe njogedde Nyankolere naye ng'ekimujja olutegeere. Mukitegedde bannange? So mbasaba tutandike n'omwaka guno nga tuyina okwagala, nga tuyamba bannaffe, nga actually kitandikire kwagala kwoyo gw'omanyi nti si mukwano gwo obadde tomwagala, kati gwe tandika okumulaga omukwano. Wowe obadde tomubuuza kati keera ku makya omugambe naye gundi waasuza otya, omuleke mu bibuuzo nga yeebuuza ono bulijjo tambuuza lwaki leero ambuuzizza. Mukitegedde? Keera ku makya nga omanyi n'omuntu gw'omanyi nti ono yankola ekikyamu tayanjagala, si mwana nange simwagala, ekyo ky'okugamba nti somwagala gwe kyejemu. Gwe keera ku makya omusange mugambe nti waasuza otya. Oba akuddamu batokuzeemu gwe simule mugambe nti waasuze otya. Mulekere ebibuuzo ye asigale nga yeebuuze ono lwaki ambuuzizza. N'oluddako mubuuze. Oluddako womusanga ali mu buzibu gwe muwe bwe ky'omuwa omuyamba, mulage nti omwagala muyamba. So kale n'olwekyo ndowooza tewali okuddamu okwogera okwange okuggyako kubajjukiza nti tuyina ensawo Chairmansburg. Bw'oba osasudde mu Chairmansburg akasente k'onooba otaddemu konna kayambako kukola bino tenti, upangisa obutebe obwo n'okugyayo omutwalo gwe tuweereza mobilizer oba mugole okubanga asobola okubanga organizinga tegeka bino bye tusanzeewo olwaleero. N'olwekyo nze nsaba Mukama baweereza omukisa wonna w'otoola, nsaba omukisa ogutalina obuyinike gye muli. Era musooke mukubireko Madamu Nasaazi avudde wala by the way. Yasuze wano bannange, okwo kwe kwagala kwe twagala.
gwawulira otya nga nze ntambudde nvu mayiro ne mayiro ne nkusanga gy'oli nga nkugamba nzize kulaga omukwano nga nasaazi gwalaze famire eno. Banaye mumukubire engalo nga nziwulira. Madamu nsaba omwaka guno gugwe ng'olina obujulizi. So waliwo akanzijidde wano Mukama kampeereza. Ngenda kubasaba. Ngenda kubasaba bato tugenda kukola kino. Information ya makuru muli. Abato muwulira? Muwulira? We muwulira mugambe wuu. Kirungi ekyo kale. Kati tugenda kukola kino. Ngenda kusaba buli omu wali mu ndakiika 2. Fena tusirikirire mu kusirika kwokwo zibiriza amaaso go tugende mu nsi y'omwoyo. Ensi y'omwoyo gye tugendamu njagala olabe gy'olaga enkya tomorrow. Woba omanyi nti olina ekirooto ekigamba nti enkya nawe ngenda kuvuga ku motoka. Woba olina ekirooto ekigasabira gaadi enkya njagala gaadi ayimirire ku magulu gatambule. Fena tuzibirize amaaso gaffe mu ndakiika 2. Tobaako ky'oyogera tokyogera nti nibawulire gy'osaba. Gwe sirika wali mu mutima gwo. Naye ng'oli mu birooto oli mu nsi y'omubiri ey'omwoyo ng'osaba. Then oluvannyuma endakiika 2 nga tuziweddewo fena tugenda kugamba nti amina. Amina. Tukidde omulundi gumu? N'amaanyi? Kale. 1, 2, 3 we go. We close our eyes then we pray. Kale fena tugambe amina. Haleluya, ekintu kikulu nnyo ekyo. So kakati nkiwa nti buli omu arabye mu nsi ye y'omwoyo. Kati ekyorabye mu nsi y'omwoyo kati kijjeeyo kyerabe kati mu nsi y'omubiri ng'oba oyagala ku motoka tuula mu motoka yo kati. Bagamba kitwale. Kati gwe kigamba nti? Gamba nti? Abarabye nga gaadi atambula mu nsi y'omubiri. Kati mukikomyewo mu nsi y'omwoyo kati kikomyewo mu nsi y'omubiri gaadi akole ki? Akole ki? 2:26 we netuukira nga ffena tuyina ki? Amina jeje lyange. Thank you so much. Obugalo bwa Gundi head boy yako ani? Head boy wali. Yakomyewo. Aliwa. Anti aliwa. Bamuweereza sente ze. Head boy please. Head boy ne Millicent. Muchala Christine Nagawa. Muchala Christine Nagawa bambe tweyanzege. Abatulaba mwenna mwabale kutwagala mwabale kubeera naffe. Tuli mu celebrations eza birthday girl baby waffe wa January Angel Hope Shifa na Kawombe. Madam Nagawa. Mama nabana. Mama Chakasi. Amina. Madam Christine tweyanziza nnyo weebalire ddala omutima ogwo omugabi ojje Katonda akudizeewo bambi tweyanziza nnyo weebale n'otwagala weebale tuwagira ku mikolo gyaffe Mukama akudizeewo.
bambi mami Christine neyanziza nnyo neyanzeege weebale Mukama akuddizeewo wojje nzaani amanyikiddwa eyo simanyi nakumanya naye Mukama akwongere emikisa. kiri mutu waffe ebbaasa eno nze yagitegekedde jajja enoka buli sande omukyalo oyo bannaaye okwaka wano buli sande ffe okwaka wano amasannyalaze tugasika wa mukyalo oyo ebyo ebitaala byonna ebyo ebitaala byaka kuyimbisa bidongo naye tatugambangako mbuyaka ate kita complaining-angako teyesikangako kati ebintu ng'ebyo tuba tubiraba tugatta waya ne ziwanvuwa mpaka eri kati imagine buno obudde singa tetwasise wuwe singa tuli mu kizikiza then Hannah and Sherry's school fees bannange twenza tweyanze bannange batuweereza school fees. Sherry aliwo bannange omukyalo oyo bannange omukyalo oyo tweyanzeege ate bulijjo atuwa bannange mbadde era sizisuubira nze naye nga tweyanzeege bannange Mukama akuddizeewo bannange abatuuze mwenna abali wano mwenebalizeeko ono omuntu oyo nze mba sirina byakwogera nze neebaza Katonda olw'obulamu bwampadde n'emikwano emirungi famire empya abantu abapya besimanyi abanjagala bannange neebaza Yesu neebaza Katonda omulamu bannange Katonda abanjagalire we mujje Mukama Katonda abaddizeewo neyanza neyanzeege amen. Tugende mu maaso kakati bannange leero olunaku eyo tulimu tubadde mu meeting basi oyagala kirambulako wali ozemu n'ogiraba essaawa ento kyagisobola ekyejo kyeyina kisinga eky'abantu eringa muntu bannange akaseera kano olwaleero lubadde lwa ssanyu nnyo bannaye nsaba munkubireko mwami Ibula engalo obwedda ssente ezimpaga wano nga bwengabirako buli ajja yampa miliyoni namba birthday gift ye nasooka okufuna ne keeke eno eriko ssente ze miliyoni 1.2 nga kirabo kya birthday. Omukyala eyagulira bavayise engoye biki byonna obunyama yakedde kunteerako miliyoni namba birthday gift. Omukyala Christine Nagawa tubadde tutudde wano nampa $5,000 birthday gift. Gemaanyi ago obwedda genjogeza kuba bannaye teri ddagala lisinga ssente. Hallelujah. Nze kati mwagala njogere ki? Just namwe muneebalizeeko abantu abo mu ngeri ey'enjawulo. Yes. Amina. Akaseera ka ssanyu olwaleero, Sunday ya ssanyu, meeting ya ssanyu. Bannange kakati bw'okuba akafaananyi nga bazaala ono, bw'okuba akafaananyi ki ng'afulumye nga muto bw'ati, naye ng'essaawa zino tumulina wano mumulaba
nga kati talina nagoogera naye ng'agenda kufulumya product agenda kuleeta essanyu buli omu asanyuke mu nsi mukitegeera akyayongerako bannange nze neebaza Shifa Shifa abantu bayinza oba balajana namba Bana- kuteerako birabo musoyo noonya omukolo gwange bannange Shifa olunaku lwe yagamba nti ayagala kucelebratinga naffe birthday fe abeebaka twasanyuka nnyo era yena I have no plans tomorrow. mukitegeera nasanyuka nnyo Mami nkwagaliza happy birthday omulungi. Nange Kayanja Musa nkuleetedde ekirabo kinene. Mubiyisiza wanga muze naye. Bamanyi nabadde ne attitude nga Alsa kyezinkola. Tusumulule from Musa to Mam Hope Shifa. We love you so much. Natekako Me myself. Adai. You yourself and you. Millicent nkuwasumulule. Abansumululireko. Happy birthday, Hope. Dear Hope, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Hope. Happy birthday. Tenny. Mwana gwe. Kivude China. Mukama yeebazibwe. Kale olabye obadde olowooza nti byonna obiyina n'ekyo obadde okiyina obirabye. Musa, thank you so much. Lwaki walonze bino ebirabo? Bagenda separately. Anti amaalo olwo mbadde mbigasse. Ah. Bigenda separate anti amaalo ganzijamu. Nakulondedde bino mami engeri gye tuba nga tuvudde mu field okukola ng'okooye ng'ogenze ewaka ng'owumuddemu obusenga okameezako kawumuze ebirowoozo. balakukakkano nga kaaka ng'agamba bambi mutabani wange Bannaye abagenyi mwenna abali wano olwaleero tusanyusa obbalaba. Mwebale kujja, mwebale kubaawo olwaleero. Bensoose okulaba olwaleero nsanyusa obbalaba. Betwalabagana obwedda mwebale nnyo mwebalire ddala kuuma Luganda ne mubaawo n'olwaleero. Ku lunaku lw'olwaleero ngenda kwogera ku lunaku luno lwazze lutya okubanga tulutuuseeko nga bwe luli. Abaana mugende mwebake. Tewali keeki ya mwana ayogera mugende mukole ki?
zino ensawa z'abantu bakulu ebweru. Ennaku zino mbadde on and off. Vidiyo ndabako katono nenzivaako ng'ekigenda mu maaso sikikola ki. Mwami Gadi yankubira essimu, teyankubira, yampeereza ka message. Noel, how are you? Oli bulungi? Ne mugamba munnange ndi bulungi. Muli muti eyo bigenda bitya? Nambuuza onoobaawo ku Sande ku birthday ya Shifa. Nasooka nakwesekerera. Ne mugamba waliwo ekigenda mu maaso sooka ombuulire. Era ne mubuulira mazima nti ennaku zino videos ndi on and off. Nangamba nedda. Shifa yasazeewo birthday ye tugijaguze n'abaana babeera nabo ku Sande mu meeting. Ne mubuuza tuyina nteekateeka ki egenda mu maaso. Nangamba ekikulu yagambye ajja kujja ne keeki asale naki n'abaana. Ne mubuuza ekyo kyokka. Kyakale tulinawo muwogo n'ebijanjaalo. Wabula naseka n'enkuba akakule ne mugamba Mwami Gadi ekyo nkiganye. Ne mugamba omuntu ajja okujaguza birthday atukire ku katogo ka muwogo wadde akaagala nnyo konze ekyo nkiganye. Ne mbuuza kyetaagisa ki. Enkota y'ettooke emu ogwo muwumbo gwa mmere. Ne mugamba nguze kilo z'ennyama 5. Ko ye awo nno omukolo gutandise. Ne mugamba ne tuve mu by'okuteebereza. Tuve mu by'okuteebereza. Kolayo ka budget yawe akali simple ke tusobola okutambulira kusinzira ku bantu betera okola ki. Mwami Gadi na draftinga ka budget n'akampereza ne mugamba kino ekintu kitono nnyo. Naye nga nneekazanga mu nsawo siina yadde omutwalo n'akamala okuzayo abaana babiri ku ssomero. Ne mugamba Mwami Gadi ekituufu siina ssente. Omusawo yagenze ku Sande, owa P6 yagenze ku Mande. Siina ki? Ssente. Ne mugamba naye ekyo kiwedde. Ne mugamba kati bwenfuna yeetaano n'ensooka n'engikuweereza mbambulayo bweziti ne tutandika ku ki? Ku process. Yambeerera mulungi n'akola mobilization yawo. Era ku mmere ya leero kuliko ssente za Mwami Ibula. Ku mmere ya leero kuliko ssente za chairman. Ku mmere ya leero kuliko amaanyi ga buli muntu ayagala Shifa. Kyenvudde ngamba nti kuliko buli maanyi gaani. Waliwo abatuwadde ku matooke. Headboy oyo bwe naweereza ssente z'emmere nze nali simanyi we bagenda kujja mmere. Naye bwe mpeereza ssente z'emmere ne mbagamba naye kwe balina emmere gye baali baŋŋamba ne mbagamba temwogerera ku mmere nga temwekakasa oba tekola ki teri oba gyeri. Konze musooke mutuuke tulabire eddala oba emmere eko. Bagenda okutuuka ng'ettooke balitunda mu Desemba naye nga lye baali babalirako. Headboy naye tumwebaza kuba yatuwadde emmere ennungi ku ssente ze twabadde nazo. Mulimu abatuwadde omuceere, batuwaddeyo kiro y'omuceere, kwe twayongereza bye twakoze eki. Naye ng'ebyo byonna, that collective effort, gy'olaba eyo, bantu kukwagala. Mu byaddala, buli omu n'agamba ku lwa Shifa kino, ku lwa Shifa kiri, nze nagamba Mwami Gadi, ne mugamba ebuwama gye ndi wala, ne nandyagadde okufumba ku mmere Shifa gy'agenda okukola ki? Gy'agenda okulya. Kano sigenda kalekayo nabadde nkanyumiza Mwami Gadi. Eggulo nakedde ku dduuka nga pulogulaamu yange yakugalawo ssaawa 10 nsimbule nzijewa. Bannange natudde ku dduuka okuva ssaawa 2, 3 paka ssaawa 7 nga sirabye kasitoma akyama. Kati waliwo dota wange yakakola senior 4 nanteera emitwalo 210 ku ssimu. Ne ŋŋamba Mukama nakedde nnoonya ki? Sente. Omwana ono ampadde emitwalo emeka? Kati nkyayagala ki? Katonda alina kyandaga tambula ng'obudde bukola ki? Nga bukyali otuuke gy'olaga ng'obudde bukola ki? Era natuusa wano ssaawa 11 ez'akawungeezi. Naye nga mpaka olwaleero, naye nga ku lw'ensonga eyo sigamba nti tulina naye kwagala. Amazima amatuufu sijja gamba nti Shifa mufunyeeko ssente. Naye ekisinga mu byonna ye social capital. Mwami Ibula olunaku lwe wantwalako mu mmotoka twanyumya ebintu bingi naye tomanyi nti mu bintu byanyumya nina bye nakola ki? Singa si Shifa na Mwami Gadi Sande kusisinkanye.
bonna bamaama bange baganda bange gadi mwannyinaze mu mboozi ze tunyumya mu by'okusaaga gwe mwopiikinga ekikutwala mu maaso ekisinga mu byonna kubiri kuyiga ngeri ki gy'oyinza kuyita mu challenges kubanga ebitusoomooza biki batuwogerako batuvuma akumanyi atakumanyi naye buli lwoba ng'olina gw'otunuulidde gw'olabirako ogamba bw'abanga naye abiyita mu katinzaani kakyere waabwe n'oguma n'okola ki bannaye mwagale abantu ekyamazima mwagale abantu nga temweyagazayagaza tomanyi lunaku ki katonda lwagenda kuzza kisa ekyo yes tomanyi lunaku ki katonda lwagenda kuzza kisa ekyo kidde gy'oli nabadde mbigamba mwami gadi nti nze sigaana kuyamba kubanga aliyamba abange sikola ki last year nayita mu challenges ezantuusa ku operations biki bingi singa simanyi baana bange gye bakola ki eggula emmotoka yayabisa omupiira gye nalinnye ekyo mbadde nkiresseeyo kata tufe maaso waliyo trailer omusajja n'alwana n'emmotoka naye era kyabadde kisa kyaki osanga singa kuffe kwabaddeko abeeyisa obubi mukama teyandi tusaasidde mwagale abantu bannange tookoowa kuyamba olw'okuba nga gundi akuyisizza bubi kuba abatuyisizza obubi bangi ate era nga bakyatuyisa bubi naye nammwe abatukwenya nze weba tonjagala tonsemberera ndeka anjagala yabansemberera naye tonjagala nojja nga osinika ebinnya eby'obulimba okitegeera bannaye temukoowa kuyamba jjajja Enoka weebale enkulu ero zibadde ziganye jjajja Piisi yasoose Vaisi n'atuwa ekinywa kwegamba ennyaanya zibadde ziweddewo menta n'adduka mu nnimiro mukitegeera olaba maama natuuse wano abakyala babadde balina omufu balina emirimu egibagabanye nentuuka nabadde naakatuuka abawaata emmere ne bajja ne tuwaata emmere abasiba ne bajja ne badda mu ndagala ekiro ekyo okitegeera ne badda mu ndagala ekiro ekyo ng'endagala zikoze eki ziweddewo ng'emmere sinsaaniike tekola ki saawa 10 babadde wano kuteekako ki kuteekako mmere oyo abadde ku simu nga okitegeera essaawa zigenza okuwera nnyanga emmere yaffe yayidde dda ng'emmere yaffe yayidde dda wadde nti oba tusaavinze leeti ne buwandiiza essaawa 5 ffe twabadde tukwetegekedde nga tukwetegekedde tugamba wonna waatuukira tudda mu kukiringa kunyumya mboozi n'ebikoze eki naye ng'ebyo byonna amaanyi ago ge tugasse kukwagala tukwebaza nze ebigambo byange eby'okwebaza biri mu kannooti awo katono kubanga nnyinza obutasobola bifrazinga bulungi wabula kyensaba kimu Mukama Katonda kanfukamire nga nsaba Mukama sisobola nsaba Mukama akwagale bye tutasobola kukwagala abikwagale bye tutasobola kukuwanga abaana b'abantu abikuwe ye amanyi okuyaayana kw'omutima gwo by'omusaba ne by'otannamusaba wabula ng'alaba bikugwanidde abikuwe ku lw'obulungi bw'oyisaamu abantu ebirungi by'okolera abantu nze nagambako mwami Gadi ne mugamba mwami Gadi okimanyi nti omukyalo oyo afulumya ssente nnyingi nnyo okusinga ssente z'ayingiza nze simanyi bw'oyingiza naye I just imagine neŋŋamba nze bwe mbanga wendi wano ebuwama nsobola okukola ABCDE naye shifa atuuka mu bantu abamukubira n'amasimu ne bamukaabira ebizibu nga tabamanyi ne mugamba omukyalo oyo singa twali tulina engeri yonna gye tusobola okukola ki ne mugamba naye tetulina kye tukola ki kye tulina naye tumusabire kale bye tutasobola kuwanga eriyo abalina obusobozi obusobola Mukama ayise mu abo babikuwe n'ekisinga mu byonna akutaase abantu ababi kubanga bangi ate tebagenda kuggwayo bali bwe bafanga abalala bazaalibwa munnange amazima
mukama yekka akutaase akukusembereza abantu abalungi kubanga abakubonyaabonyeza baki esaawa n'ebyuma bye tukozesa bipangisibwa bupangisibwa naye ng'abaabimukola yali abakoze eki abasembeza so akuwa abalungi akutaasa ababi. Ebbaasa yange eno oli waddembe oba osumulula oba tosumulula nze simanyi ako kensobodde maama. Eyo keeki yange oba ogulamu katunda oba ogulamu ki kyonna kyosobodde kyonna kyoba osobodde maama naye nga nkwagala nnyo nnyo nkusabira buli lunaku maama kensobodde munnaaye ensobodde mukama akunkumire ate atutambuze bulungi ffenna nga tuddayo. Nze byokwogera essanyu we liba lingi biba bitono bimbula naye nga bambi tukwagala twebalizeko abo abatwagala kuyitira mu ggwe nga tebatumanyi naye olw'okubanga watutuukako nabo ne batusembeza ne babeera ba famire yaffe. Kati nange n'omwami wange takuteya katono ke tusobola. Nali njagala w'ojja mu meeting nga totegedde nguleyo keeki nkugambe happy birthday mu meeting. Ate wagenda kuva wano n'ogamba keeki njagireta naye ngamba sijja kunoonya keeki kuba kudiibuuda. Kati omwami aweeyo akatono ke twasonze. Happy birthday. Tukwagala nnyo mukwano. The kind, caring, and most especially the unique person you are. Your unwavering support to the community means the world to every soul and heart you touch. Thank you for the strength and encouragement you provide to many of us, knowingly and unknowingly. I celebrate you today and forever I will. I love you so much, Mama, and happy birthday, Hope Shifa. On this day, I pray that the Almighty answers all your unanswered prayers. May He fulfill all your heart desires. What you have asked and haven't asked for, may you be protected and blessed as ever. Noeline, thank you, dear. Yes. This means a lot. Hope Shifa. Happy birthday, our angel. Yes. Asumulula. Ekirala. Amaire twale tunyumya. Nongamba oyina plan ya 2025. Konze njagala kusiga nsigo bakatono katya. Nze ensigo egenda wali ku plan oba birthday gomanyi. Okitegedde? Tegenda va ku plan. Awo. Ningamba nyino kusiga wali guba omukisa gutandikirawo. Waba asoose. Yes. Ku plan. Ezamami brazade za kusireyinga si za plan. Zabade za plan. Nze yange ziri special. Plan wali ensigo. Thank you so much. Yes. Tugenda ku account ya plan. Ya plan. Twagiguliddewo account. Zino ze zisooseeko. Are you sure? Yes. Kati njagala ensigo eyo emmere. Tujjukire nti twatandika n'emitwalo 3. Amina. Ku plan yaffe eyo. Yes. Plan ya million, ulira kye bayita ebirooto. Omuntu alina plan ya million 10 otandise na mitwalo 3. Yes. Okitegeera. Nze surprise inatandika ne minutes za bwereere. Ate gwe obuvumu bwe wampa natya. Ayingiddewo. Happy birthday. Thank you, my love. I open? Thank you. Nze yaleeta akantu ko bikkula ebirabo ku kijjo. Bana abalina ebirabo nga we musembera. Yanzisa nnyo. Nga bwe musembera waliyo bamaama Mwangwe musembera ab'ebirabo. Abakadde baffe mweteekateekemu abagenda okusemba nga bwe tusala keeki. Abantu omukolo baagumanya. Ebirabo mubiraba. Bane mbakubireko mu ngalo. Yes.
mami tumumiisinze gambe kiriwo ekibbo kya mami nabagambye njagala engalo z'abo abaleeta ebirabo omuntu bw'aweeshawo mumwebazeekako n'engalo naye tebakuwulidde. Happy birthday, Hope Shifa. Neyanza mukwano. amanyago Nabuma Abigail. From Abby, happy birthday Shifa. Nsumulule ankubiddeko n'omutima. ekyo kyennyini okitegeera Banna kyova bino ebintu bye bitugumya mu nsi bw'olaba Yeah. abalina negative vibe Wali. olowooza ku laavu eno it keeps you going. Bweraba ssente zino zigenda mu project 14 kakaaga mu 3 4 5 6 wantu serious lukaaga. yes obugalo bannange nabagambye atayagala kuba ngalo nga yeebaza abantu bano Project yaffe nze mpulira obusungu eriko emitwalo 3 6 amen kati ndikwata n'omwana oyo ne mmutwala ne mmulambuza ne mugamba nti akakaaga mu 6 mu mmeka zo wampa Pa, yes. ziri wano. ziri wano ukitegeere ffe tusiga nsigo Ekirabo kya miliyoni 10 tulina emitwalo 3 mu 6 Thank you. Kale Mukwano. okitegeera kajuisi ate kabakanyirira Akoze obwala kati okakwata bwo. okitegeera hey obugalo tweyanza bambi abalala hey. Thank you so much. Hey. Gwani Nabukenya. Omukyala yakatwegattako. Si eno Ma. meeting ey'okubiri. yes tweyanziza abantu Webale kuddeeyo n'ondowoozaako n'olaba nti nange ngwana okuweebwa. Katusumulule ekirabo. nagala kulaba ku kirabo kino no kimuwoomedde naye waliyo omulala kale abakadde twagalayo akayimba kabakadde baffe waliwo abajja bebaze Hope Shifa n'akayimba bamuzire ku mazina boogere ebigambo byabwe nga bamwebaza naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono Neyanza Vice agambye happy birthday mukwano. Happy birthday mukwano. Hope Shifa omukama akuwangaaze mu nsi muno. Nze Vice omubwati. Nakubako omutima. bwe kiri yoyo Vice Okutali musango. Ban- Wow. Anange. Ogirabe project. Kati tuli mu mitwa. Jajja oli akaddeyo ennya tubadde n'akakaaga olukaaga. Wow. Amina. atambula olw'ebigere biba bitambula olw'ebitambula n'emizannyo twagitandise njagala ne mukabbo muno Wow. omutima gubadde waggulu n'omunda Amina.
ab'emikwano twebaza Katonda omulungi olw'olunaku luno lwe tuliko, lunaku lwa muwendo mungi, era mazima tuli wano ng'abakadde ab'ekyalo kino, tukiikiridde bannaffe ab'oku kyalo kino. Mukama yeebazibwe. Tukiikiridde bannaffe bonna ku lw'okubeerawo kwa Hope Shifa. Ab'emikwano twebaza nnyo Katonda ku lw'omukyala ono Hope Shifa. Mazima atuwadde ebyokuyiga bingi, abadde kyakulabirako naffe gye tuli ng'abantu abakulu ku kyalo kino, kubanga aleese omukwano mungi eri ekyalo kino, aleese okugatta abantu awamu. Twebaza Katonda ekyamazima yatandikira wano mu nnyumba ya Mwami Gad, era twebaza Mukama nti Mwami Gad ne mukyala we Millicent awo wetuvudde okubanga naffe tuyingira mu famire ya Hope Shifa. Naye twebaza Katonda kubanga Hope Shifa Mukama amukozesezza nnyo eri bakka. Mukama yeebazibwe. Era na kino kyetuli kati bazima ddala tulina ku nsi yonna batulaba ffe bakka. Mukama yeebazibwe lwa mukyalo ono. Ffe ab'ebakka banne bakka bamanyiddwa ng'ali emabega. Mukama yeebazibwe. Naye leero bakka avuddeyo, tetudda mabega ku lwa mukyala Hope Shifa. Mukama yeebazibwe. Bannange munjulira bw'oba linnya bakka etakisi eva e Kampala bagamba kyalo bakka kyalo bakka kyalo. Naye twebaza Mukama kubanga kati bakka Mukama amufudde ekyomuwendo. Ate twebaza Katonda eyatuleetera Gad ne Millicent mu kitundu kyaffe kino. Babadde mukisa gye tuli, ate era be batwanjudde okubeera nga tusobola okulaba maama ono oba omwana waffe Hope Shifa. Naye ffe tuyimiridde wano okwebaza maama Hope Shifa. Era katufukamireko wansi wadde ffe tukuzaala naye tukakanye mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tukwebaza mukwano maama muwala waffe weebale. Weebale kubeera mwesigwa, weebale kubeera muntu alina okwagala okungi bwe kutyo. Gye tuli weebale olw'okwagala kw'otulaze ffenna, ate weebale olw'okwagala kw'olaze Gad ne Millicent n'ebyo byonna bye batuuseeko mu famire eno nga babituuseeko ku lulwo. Twebaliza ddala Katonda omulungi ow'ekisa. Twebaza abantu bonna abayimiridde awamu ne Millicent ne Gad mu mbeera gye bayitamu. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda nti Katonda alina gy'abatwala. Twebaza Mukama nti tuli ku mukolo guno nga tuli mu kuteekerateekera nga twayita mu kwanjula. Kyamazima Kabaale twagenda, ebyo Kabaale mwabimanya byali biyitirivu nnyo. Katonda n'akulumizibwa, tukkiriza ne ku mukolo gw'embaga kigenda kuba kiyitirivu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bane twebaza Mukama omwana waffe oyo Nasaazi twamuzaala nga tuva e Kabaale. Kama yeebazibwe. Nze nzaala bante kati oyo yafuuka mwana. Naye twebaza Mukama kuba abadde mwana mulungi, era ekyamazima yatuwadde amaanyi mangi ddala nga mwayogedde okubanga naffe ab'ekyalo tugattako okusobola omukolo guno okuyimirira. Twebaza Mukama akoze omukolo. Era tusiimye maama, tuzze kusiima, tuzze kwebaza nga tusaba Katonda akwongere yongere. Byonna bye bakwogeredde wano ekitangaala Mukama akumulisize mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli kyokwatako kibeere mukisa. Mukama alwane n'abalwana naawe, abeere mulabe eri abalabe bo. Yatugamba guno omwaka ffe tetugenda kwerwanira, yagenda okulwana. Kati naye akulwanire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyamazima akalabo kange kano nina katono naye kavudde ku ntobo ya mutima gwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tukusiima. Tetuyina bye tuyinza kuwa, naye twebaza Mukama ku lwa byonna by'okoze. Mukama akuwa omukisa n'ekirabo ekyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bannange baabano balina ebirabo, bannange balina ebirabo mubiweeyo. Amiina. Haleluya. Weewaawo bannaye
mwenna Mukama abawe omukisa. Amiina. Bane twebaza Mukama ku lwa bannaffe bonna abali wano bakadde bannaffe. Tugenda kusaba Mukama. Tugenda saba Yesaala nga tusabira omwana omuwala ono Mukama amwongereyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sembera kimukwase n'emikono ebiri. Banaye akantu katono nnyo mukwano naye Mukama akuwa omukisa mukwano mu byonna. Amiina. Omuwala wuno atera okuyimbira ku buyimba naye agambye Amiina. Bale kale obutatwala budde tugenda kusala keeki. Ekirabo. Betukulese ono waye ekityo kale nga timu menta. Timu menta wunaze. Menta wuna alina kyagamba. Ate awaayo ate tawaayo. Aye Mukama akuwa omukisa. Kati maama kabatusabire Saala kabakusabire. Tujjeko ebivuga ebyo batusabire Saala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Josephine, enjoy your dead dear. Who is Josephine? Menta. Menta Josephine. Nsumulule? Okay. My love. Wow, Mwala. Oh. Banange. Wow. Thank you so much. Amiina. Kibudde wa Menta. Mukama amuwa omukisa. Nnyo bwe tuli batuweera obujulizi. Kyemmanyi nti Mukama agenda kukikola. Project ebenga yatandikira. Tusisuka okuva wano tugende tukole grand opening. Amiina mu linnya lya Yesu. Teekako 1000 lwange nasaako omutwalo omuntu agambe nti otandika n'ekikumi n'olukumi ne luvaamu ekintu ekinene. Amiina. Thank you so much. Naffe tweyanziza nnyo byonna by'okoze Mukama akuwa omukisa bagenda kuba nga tusaba katusabe maama ono atusabire Saala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama akuwa omukisa maama sabi Saala. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu nsooka okuba akabonero kubanga nze ndi Mukatuliki. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu twebaza Katonda ekirabo eky'obulamu n'obugabirizi bwonna. Twebaza obumu obuli mu kifo kino ffenna tuli baaluganda. Twebaza okubeera obumu. Twebaza okuba n'omukwano ogwannamaddala ogutali gwa kungulu naye ogw'omunda. Kubanga abantu bonna abali wano mu butuufu ffenna tuli omuntu omu. Ne bw'osala omusaayi gwonna gufaanagana tekuliiko gwa kika kirala kyonna. Twebaza Katonda okubeera wakati waffe. Twebaza okubeerawo olw'omwana ono kyatukoledde. Ate nze mwebaza Mukama olw'ensuso kubanga bannange nsaba n'abaana abato bawulirize. Kubanga omwana ono yali muto nze kye nasooka okuyiga nti abaana abato bannange abooluganda abaana abato tebeerabira. Era omwana omuto bw'omukola ekintu oba okikoledde ddala Katonda. Temukolanga kintu kyonna ku mwana muto. N'omwana yali mwana muto gye nabeeranga naye nanzijjukira. Naye nze nga sikyamujjukira. Naye nga yammanyi okuva obuto bwe. Bannange kirungi nnyo abantu abakulu twelungi kubanga abaana abato kirabo kya Katonda. Omwana ono akulidde nabweru mu mikono gyange naye nga sikimanyi nti ndisanga ng'ate kirabo gye tuli bw'ati. Twebaza Katonda ekirabo eky'omwana ono kye yatuwa. Nga tetumanyi naye nga ffe tumanyi tulera muntu tulaba muntu naye nga tetumanyi nti kirabo kyaffe ky'amaanyi nnyo. Nga muto nnyo ng'asinga ne ku obwo obuto. Ye bannange nebaza omwana gwe Katonda yakuwa mwoyo w'amagezi. Nebaza mwoyo w'amagezi ayakukkako ate agendere ddala mu maaso. Nga buli kimu ky'otonnafuna kyonna okifune. Ate olabe ne ku bazzukulu nga nze bwe mbalabye.
ate owangaale n'okusingawo, ate omukisa gw'ofuna gubeere ne mu balala bonna. Bonna maama Mariya akukwatireko, kubanga bwe sogera ku Mariya mba mpulira nga nswala. Mwagala nnyo maama Mariya, banne maama Mariya yanfudde kyendi. Mwana nga oyagalanga nnyo maama Mariya, akufuula kyoli. Mwebale nnyo abooluganda mwenna okubeera wano, mwebale okumpa omukisa okubasabira essaala eyange ey'obwate bonna abasinga si bakatuliki. Naye mwebale nnyo okuba n'enzikiriza emu, kubanga gwe tusinza ali omu twawula nnimi. Kale Mukama Katonda katumwebaze olw'ekisa kyatukoledde, olw'omukolo ogw'abaana bano. Nze bankwana kujja bakyalira ne baŋŋamba jangu naye neseekulumiza. Bannaye obuteegulumiza kintu kirungi nnyo. Weebale nnyo taata okunjagala n'oŋŋamba ne bwoba tolina koolina jangu. Gwe mukwano, kwe kwagala. Weebale okutwagala. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ate tukuyigiddeko bingi, otusanze kuno naye ate otuyigiriza okwagala, kubanga otwagala. Tebakukkiriza kuva wano nga tolina ky'olidde. Mwebale nnyo, Mukama y'abeerawo era tumusaba ababeererewo buli kimu ekitannaggwa kiggwe bulungi. Ateme empenda we zitali. Mufune abasamaliya abalungi. Abongere ssente, n'abo bonna abatodde ssente bongere ensawo zaabwe zigaziwe zibeere mu kiseera nga tezikalira. Mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyokulya tukisabira mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Akiwa omukisa, buli akiryako ate afune omukisa. Ate buli muntu yenna ali wano afune omukisa. Ate n'abaana abali wano abato bonna tubasabira bafune omukisa n'enneema ennungi ng'ey'omwana ono. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe twebaza ate era tusiima. Ate era tusaba nga tuddayo eka n'abagenda okutambula nabo batambule bulungi, basange bamalayika abalungi ku makubo, nga Mukama waffe yavuga ate yakulembedde. Mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, obwakakawa obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ttemme yaffe eya buli nnaku tusonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi. Tutwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi. N'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Ekitiibwa kibe kya paatiri. Ntiba ne kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala, omutima gwa Bikira Mariya okutaliiko kamogo, abajulizi bonna aba Uganda, abatuukirivu ab'amannya gaffe buli omu ali wano. Katonda waffe, Katonda waffe, Katonda waffe ayatukuumye emisana atukuume n'ekiro, essala zaffe azisiime era atuwe omukisa. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Kaakati mumaliriza kaakati unagenda kugera tulye keeki speech esemba yona gala okitegeera kali mama kuba bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nzaani atuuza abakadde bwe bati bannange byonna mikisa gya Katonda mwebale kunjagalira shifa
nze bwe mumwagala nze mba sikyayogera. Amina. Tugenda kukola speech esembayo, tulye keeki, tudde ewaka. Mukitegedde? Teri. Abakusula bewandiise. Okyogerako mwami Gadi. Owa Rose fo mwankubidde owulira. Bana ensanyuse nnyo okubalaba. Essanyu lyensinga okuba nalyo. Kale mbadde ntandika nsabye basirike. Omanyi mu baana bano tulabira nnyo abazadde ababazaala. Munansonyiwa nze ndi mukambwe, njogera nnyo nga ndi mukambwe. Abaana bano batulaga ekifaananyi abazadde ababazaala. Naye njagala babuulira nti omwana bw'omukuza nga talina mpisa mukotoggera. Okitegeera? Nze tomanyi wano omwana asinga okumpa excitement nga Enoka. Enoka ojja wano n'olabanga mu bulamu gw'osinza okukolera ebirungi. Kulabira eri n'akwaniriza n'asanyuka naye nga talyanga na ssente zange ziwera $5,000. Okiraba? Mwana sigamba nti munaku bunaku naye mwana wa mpisa. Era Enoka mulabamu ekintu ekinene nnyo ng'akuze. Kubanga ali social nnyo. Ate tewali kigaggawaza muntu nga kubeera muntu w'abantu. Okitegeera? Nze Shifa akoze program zonna naye tewali program yali enkuteko nga ya maama Enoka. Nalwa Enoka oyo. Okitegeera? Yakola show nga nnungi nnyo. Naye kiva kwani? Ku maama amuzaala. Ffe gye tubeera yonna nina menta wange bamutayidde Amin. Naye atuwaako obujulizi nze ne baganda bange. Agamba osobola okwogera ebirala byonna ku baana abo. Ne tosobola musanga ng'ayina empale zirimu ebituli. Okitegeedde? Tosobola musanga ng'ayina empale zikoma eno mu kabina. Okitegeera? Lwaki? Omukadde yatukuza. Okitegeera? Omukadde oyo yatukuza. Talina kye yatuwa nnyo, tukuze tweweerera nga tutoba ffekka naye empisa. Okitegeera? Empisa ze zisinza otufuula kye tuli. Wentandikidde si bye byandeese okwogera, naye buli lwentunuulira abaana bano bwedda nina abatudde wano. Ntuuse ne nvaako waya ne mbabuuza naye mmwe temusirikako. Ekinnuma ng'abamu ku babadde batudde wano ng'omu muwala waffe. Ne muwala wa mwannyina omulungi. Naye ng'omwana tasirika obabuuza banaye ki ekigenda mu maaso muwulirize. Okitegeera? Naye ng'obuzibu buli ku ki? Abazadde ewaka. Kitegeeza ne baba bataddeko ku TV nga balaba mawulire omwana tebamugambako. Okitegeera? Kuba omwana baba bamanyiza nti sirika n'agaana osirika ne bafuna engeri gye bamubonerezaamu atandika okukola ki? Okukakkana. Kati nze njogera ntya nga jjajja Enoka ayogera? Sikisobola. Tekisoboka, tekiriiyo. Nga jjajja Enoka ayogera? Menta nga ayogera? Oba kitegeerekeka? So bana nsaba ndi musanyufu nnyo okubalabako wano. Nze wano ndi waka. Lako abasinga bye bandaba bampita mugenyi. Okitegeera? Nkyogera buli lunaku nti nze bwe mbeera wano tuba waki? Nze ndi waka bano abasajja mbadde naye emyaka. Ate be bamu kubankwatako. Mwe mufunye chance ne mumulaba nga tatambula. Nze yankyalirako ng'akola ki? Ng'atambula. Mu mikwano gyange gyonna ababeeranga ku kyeyo. Ono ye yasooka okulinnya we nnali nsula. Si bwe kyali? Nga ndi mu kasingo room nga tweyiya nnyo. Naye Gadi bwe yakomawo najja n'akola ki? Nankyalira. Olwaleero tucelebratinga birthday ya Hope Shifa. Naye njagala bajjukiza nti tubadde mu meeting. Tuyina meeting z'embaga. Era yazze n'akasente kaffe tokalekaayo. Budget yaffe eri mu miliyoni ng'ameka? Nga 3. Nga 26 Ogwokuna twagala okukola embaga ya Gadi ne Mewsent. Oba ntegeerekeka?
Njagala nnyo okusiima mukyala Millicent, nze buli lwe mbeera wano musiima. Singa si Millicent, nze mikwano gyange bamanyi abanfollowinga, nze siri ttiimu mikolo, nkyali munaku, nkyalowooza kukola nnyo sibirowoozaako, okitegeera. Naye Millicent bwe bagamba nti tumukolera embaga adisavinga, akisaana. Oba kitegeerekeka, akisaana. Kati essanyu lyonna nze lyempulira lyenjagala okulaga Hope Shifa oba okuvuga emmotoka n'enzija wano, byonna byenkolera Shifa mbikola lwa Millicent ne God, kubanga ye yanzaala. Okitegeera, in fact nabadde nsuubira wano maama w'omukyalo ono, naye ndowooza agenda mulaba nkya kuba official lwankya oba yasuze naye, okitegedde. So lwe lunaku olutujjukiza lwe wajja ku nsi n'ojjukira maama wo bye yayitamu, okitegeera, okukujja mu leve eno n'akufuula omuntu. Kati ate kisukka nnyo ng'oli muntu abantu gwe batendereza, okitegeedde. Kisukka nnyo omuntu yenna ategeera buli lwe bakutendereza ng'ojjukira maama wo, ng'ojjukira maama wo ng'omanya nti oyo yali maama. Ffe tulina abantu be tulaba ku intaneti okwo n'akubawo ebigambo, okitegeedde, n'osirika bwoti n'ogamba ayina oba abazadde oba bawulira batya. Naye ogenda okujjukira nga ne ku kyalo gye mwakulira wabeerangayo abatamivu baakwo, ate nabo baazaala, okitegeedde. Kati oluusi oli ayogera ebintu nga gw'omanyi bitiisa naye nga n'ewaka bye babadde boogera bakubawo. Kati tuwanye ekitiibwa abakadde baffe abaatukuza nga tulimu ensa, okitegeera. So obubaka bwange bugende nnyo ewa maama wa Hope Shifa, tumusiima nnyo nnyo okuba nga yatukuliza ani Hope Shifa. Hope Shifa emizira gino gy'olaba gikuwa challenge, gikulaga nti okyalina okukolera ddala. Nga bw'olaba bano bwe bakuŋŋaanye bwe bati, nga bwe bakuŋŋaanye, olunaku lusobolera ddala okukeera nga celebration ye eri mu kisaawe wakati, ng'abantu tosobola batuuzaawo. Naye ekyo kijja lwa biki? Lwa birungi, okitegeera. Nze nja kukyogera nnyo era nkiddiŋŋane nti ffe abamu tugaba kubanga tuyambiddwa. Ekyokubiri, egyo nno omuwala gwe nabadde naye n'aŋŋamba, nina bye nabadde mugamba ebintu eby'obukambwe ku nkuza y'abaana na biki, kati n'aŋŋamba nti ne Ibula olabika tebaakwagala, toyina mukwano, oli mukambwe ennyo. Ne mugaa darling, tewaliyo omuntu yali ayagaddwa ku nsa n'enkana, okitegeedde. Nze ensi enjagadde nnyo, ntera nnyo gaba abantu nti n'emmotoka gye nvuga bangulira ki? Ngulire, ng'ate siri pasita nti bagala tusondere pasita waffe, okitegeedde. Ne bw'onnoonya ku intaneti siri nnyo nti nina following nene nnyo, nti bagenda leta 10-10, naye abo abantu abatono be nnina ku lwa karakita yange bagamba CEO tagenda tambuza bigere, okitegeedde. Byonna obulamu bwange buli kye nnina abantu babimpa buwi lwa neeyisa nungi, oba kitegeerekeka. So buli lwe ndaba Hope Shifa nga yeeyisa bulungi, nze nkimanyi nti ajja kusasulwa, okitegeera, ajja kusasulwa. Nzize wano ne mpulira nga nswala ng'agamba mbu tukubire ku kibuuka engalo yampadde ssente. Hope Shifa banaye akyatubanja, ffe Hope Shifa atubanja kuba twali tetukisuubira nti tuligenda e Kabaale, oba kitegeerekeka. Oyongere kukola birungi. Nga bwe natambulako n'omukyalo ono ne tunyumyamu n'abaako byanzijjukira, nange olumu nnyumyamu ne Shifa ne muwulira ng'ali heart broken, ng'atamwa abantu, okitegedde. Naye nkubuulira tewaliyo yali ayambye bantu nga tabakoowa. Just buli lunaku kizaalo oba bwe mba nkiyita obeera bubeezaawo ng'okwatibwako, okitegedde. Onyiiga n'okolera omuntu ekintu n'abyonoona bw'ati, n'ogamba mbakooye sigenda baddira, oba oli awo ne kubaako ky'olaba ate ekirala ekikusukkako n'ogamba naye bambi ensonga eno nayo kankole ki, kangiyingiremu. So bantu batono nnyo abalina egyo emitima,
batono nnyo. So kyova olaba nabadde nkiwulira nga nteekwa okubaawo, ate mbadde mpulira nga mugenda kuba munkiitinza obutoogerako, kuba sigenda kufuna lunaku lulala lwe ngenda kwebaza mukyalo ono. So nnyabo tukwebaza nnyo, nkimanyi by'oweereza abantu babiraba ne balaba komedi ne balaba ayisaawo bibye, ekyo nja kiddiŋŋana nnyo, nze sirina buzibu. Yes, era nakyogera tobaddeewo mu meeting, nze nabagamba nti ffe twamutunuuliranga ne ŋŋamba wulira ne ŋŋamba kanoonye omukyalo ono obuyaaye we buliwa, kuba nze namikwano gyange mingi abakola charity, naye nga baba batandika charity kyasooka kuligestalinga kibiina kya charity, muwuliriza, bwamala okirigesitalinga kati n'atandika onnoonya abagaba obuyambi, n'afuna miliyoni 10 n'ajja ebaka n'agabako miliyoni 35, 65 n'akola bibye. Nze nkola charity naye nagaana okuregisitalinga naye sikeerangako kunoonya bazungu, era nze ngamba mikwano gyange nembaga mba mwagala tuyambenga ffe. Gaadi abimanyi bwe yali tannalwala twabikolanga ffenna, ne mugaa tuyambe ekitono kye tulina, tuyigirize bannaffe nti tusobola okukwatira ewamu, tetwetaaga kunoonya Abamerika kuba we wava ebisiyaga. Osegedde kati bwe ndaba omukyalo ono ng'akola by'akola ne ŋŋamba naye kamutunuulire, ayinza obba alina by'akola ki by'ayisaawo. Naye nagenda olaba nga bimbuze, era namugamba nnyabo togize, namugamba nti nanoonya bw'ofera ne bimbula, kati nange nenzikiriza onfereremu, sirina kyakkola. Osegedde nakkiriza, nakkiriza naye akanzikirize kati nange akole ki anfereremu. Osegedde so okusanga omuntu akola ebintu genuinely si kyangu, yadde n'akatono. Nagamba njagala omutwalo nkole keeki n'ogumuwa n'agikola. Osegedde kuba kati waliwo lwe yaŋŋamba yagala keeki nga naye keeki ye gy'ayagala neŋŋamba anyway kangatteko. Osegedde n'otamufolowinga n'agikola, nga sigamba nti yayagala ennyo okulya keeki naye ng'agamba abaana baffe abajja mu miitingi. Oba kitegeereka njagala ngikole nga nnungi bweti. Okiraba omuntu alowooza ku birungi naye ng'abirowooleza baana bo egitali na mikwano gye nnyo. Osegedde kuba yabadde asobola ogamba nti kangiselebratingire Dubai. Mubawulira bakyaliibe abatuwa wano ssente beebungereza abawa basobola omuprosesingira, naye naga ngenda kucelebratinga n'abantu baawa beebakka. Osegedde n'agamba agenda giselebratinga n'abantu beebakka. Nze nina omukisa ntuukako gy'asula, naye lwakuba nkoma ku geeti bakyaganye okunnyingiza munda, naye bw'otuukayo waabanene si levo zaffe, naye omuntu okuvaayo eri n'agamba kanzije ku ground. Osegedde amazaalibwa gange kuba nze nkitwala nti olunaku olusinga okuba olw'ebbeeyi lw'oselebulatinga n'emikwano gyo ennyo. Okitegeera kati omuntu bw'asalawo n'agamba I'm celebrating it with my friends, nga mikwano gye yemmwe. Nga mikwano gye yemmwe, oba kitegeerekeka. So kintu kya bbeeyi nnyo nnyo. Okitegeera kintu kya bbeeyi nnyo. So tubeebaza abantu beebaka okubeera abatuuze abalungi, nti ffe tuzze buzzi naye tuwulira nga twagala tucelebratinga ennaku zaffe ennungi nammwe. Kitegeeza singa temwatwaniriza bulungi singa naffe tetujjaayo. Okitegeera tubeebaza nnyo. Ndabye wano jjajja eno simanyi oba waliwo amutunuulidde nganze ng'ebigambo byayogedde oba bw'abimaze awulidde ng'omutima guga ngenza okulaba nga yenna afiira awo entuuyo nga yenna okitegeedde jjajja eno katuuse nattulukuka awo ng'obwedda ndowooza alinze akaseera. Oba kitegeerekeka kati ogwo omukwano guba genuine.
Osegeera abantu baba bakwagala ebyaddala. Nze ntera okugamba abantu nti oyinza olaba nga bakwagala nga tebalina kye basobola kukuwa. Ne munnange nze mu Bible ninamu vaasi 2 ze nakwatamu. Emu ne mu Busiraamu gyeri naye endala yo eri mu Bible mokka. Egamba nnyo nti abo bonna abeegulumiza bakkakkanyizibwa. Ate yenna eyekkakanya agulumizibwa. Osegedde buli muntu eyekkakkanya akola ki? Kati kyekigenda ofuula Shifa Naggwano nti asobola okwekkakkanya n'agamba kaŋŋende mbeere mu bantu abalowooza nti baggwayo banaku nga bw'olaba Gaadi. Mumubuuze, muyinza obba kyenjogera temukitegeera. Gaadi atuuka onyumya naye otula naye ne munyumya takyalina. Nze naliko naye nga tulina ebirooto. Kati otuuka naye n'akugamba nti ekirooto agamba kibuuka Katonda nampa ne nnyimirirako. Naye wulira ekirooto nga ono omwana ayimirira ng'oli ayimirira. Osegedde nga takyaloota kuzimba nnyumba nnene nnyo okuvuga agamba ne nnyimirirako. Omukyalo oyo n'atamutya n'agamba leka ngende ncelebratinge nabo. Yabandiraana. Okisegeera endaba wano abakyala bangi nga n'okwetya yeetya atya n'okwogera naye Shifa abeera mu bantu abanene grade zonna naye n'agamba ngende ncelebratinge. Kati nze ekyo kye ndowooza nti engeri gye yekkakkanya bw'atyo ajja kugulumizibwa. Okisegedde ajja kugulumizibwa. Oyagale ogaane. Nze akyogera nkirabyeko era nze njogera nnyo nti Gaadi abimanyi. Nze yansanga nfuna 3,000 olunaku naye olw'okuba omukkakkamu omalirizanga mu kika kati ate gwakikutte onfuna gwe namba emu gye wasomeranga gwe bwe batuuka nga balina kye boogera baga tusooke tuyite kibula. Ontegeera naye nga byokola okola nawe n'oggwamu basaba miliyoni 5 n'ozikwata zonna n'oziwayo naye ng'osigadde akawunti nkalu. Nze nina benkola nabo otuuka n'obagamba naye kati ndi mwavu ne bagamba olimba tosobola kuba mwavu naye nga wallahi okyogera nga toyinaamu. Naye ku lw'okuba wekkakkanya oyina emikwano era okyogera ku makya bugendo ziba ng'olina miliyoni 3 oba 5. Okisegedde kati bwe ngamba omuntu nti bwe wekkakkanya ogulumizibwa nkimanyi oba kitegeerekeka nkimanyi gy'okoma okwekkakkanya gy'okoma okugulumizibwa. Nze ekingase ne Shifa nze njogera reality Shifa level nnene kuffe naye ekyangatta naye ate kubeera n'ono butamusuula ne ngamba ono mukwano gwange kamunoonye yonna gy'ali. Okisegedde kati ate ne neesanga nga ate nange nsobola okutuulako ne pulezenta akola ku Spark TV. Okisegedde ava ku TV gy'asanze gy'avaako gy'akoowa nga mumusiza bubi ng'eyakola ki. Omuntu alina following ey'emitwalo 18. Omanyi emitwalo 18 gy'abantu nga bakugoberera. Otegeera kye njogera. Statement ey'okubiri gye njagala okusibirira Shifa ya Bayibuli naye ffe mu baasomako tugiyita the golden principle. Era nze ntera okyogera mu definition ye muze omuntu yenna bw'ambuuza oyagala Ibula njagala kugaggawala nkoze ntya. Nze mbagamba obugagga bwangu nnyo bulina statement egi yagala banno nga bwe weeyagala. Okawuliranga akangu era buli okagamba omuntu agamba naye Ibula alina ettima mubuuziza nkoze ntya ofuna ssente n'angamba yagala banno nga bwe weeyagala. Okisegedde n'atuuka n'akubuuza agenza olaba nga saagala bantu. Banaye nkibasibirira abantu beebakka. Abantu beebakka kino nzibasibirira abamu si kwogera bubi nga bwe njogera nti Shifa nsingako eddaala nange waliwo benda bangamba singako ki. Gwe bwe owulira nga weegomba Shifa obanga onneegomba obanga olina gwe weegomba gwe yagala abanno nga bwe weeyagala. Kubanga bw'oyagala Shifa nga bwe weeyagala buli lwafuna opportunity naye awulira nga ayagala agiwa omuntu oyo amwagala. Ntegerekeka
ayagala giwa oyo gwagamba akola ki bwakumanya nti omulinako ettima gwe tokimanya naye buli lwafuna opportunity agamba oyo tomuleeta ajja byonoona tujja muleeta mu kino ate amalirize nga ffe atwogeredde batugobyeyo kati emikisa gyonna gyonna gijja gikuyitako gwe nga togimanyi okanya kufiira mu ssaala osaba emikisa giri mu bantu b'obeera nabo takuwalana yes takuwalana okisegedde naye nga tagenda kukuwa mukisa ekirala ebintu ebisinga mu nsi muno bye mulaba bya bwereere okisegedde naye bifuuka bya bwereere olw'abantu bekonekitinga nabo ababirina nze ntera nnyo kiwa nnyo abawala ntera otambula ennyo n'abawala n'omugamba tuzze munyonyo tulidde emitwalo 4 singa tobadde mukwano gwange wadde wano tojja kusobola kujjawo nga sikulangira okisegedde n'omuga kati gwe olunanoonya emikwano egiri oyina ebintu by'ogenda ofuna ebyobwerera abalala bye basasulira okisegedde ffe tumanya value bw'otambula n'omuntu n'omutwala ewebbeeyi kuba ffe twali tugenzeeyo nga tolina ky'olyayo ng'ogenda n'oyitamu bw'oti okisegedde naye kati okwata mukwano gwo n'omutwalayo ne mulya lwaki mukwano gwo just olw'okuba mukwano gwo n'omusipendingirako miliyoni oba emitwalo 5 era nabwe ekito bwe kibeera ne bw'ofuna omulimu gw'osooka olowoozaako okisegedde ne bw'obeera na mmotoka bw'ogamba ngenda givaako gw'osooka oba emmotoka eno njiwe gundi kati nze njagala nnyo engoye newankubadde nga nze amateeka gange tegazinzikiriza zambala nnyo naye nze nsobola olaba olugoye nensirika bwe nti neŋŋana nalabye gundi gulabika gwe lunyumira n'endugula naye nga wanditaddemu odwegulira oba ntegeerekeka so gwe bw'oba oyagala okugaggawala kweyagala banno nga bwe weeyagala oba ntegeerekeka nja kujja wano nsangewo bano abaana bonna malirize nga Enoka gwe mpadde omutwalo lwaki andaze nti anjagala nnyo buli lwabanga njagala nkwate nange kennina nkole ki mulage kuba always mba neebuuza ŋŋenda mulaga ntya nti mwagala yandaze okwagala nze ŋŋenda kukola ki kati ebirabo leero bibino bijjudde wano abantu bano lwaki baleese bino byonna kubanga buli muntu anoonya ndaze ntya shifa nti mwagala muwadde ki naye ojja kusanga nga waliyo omuntu nga taweza sowaani 5 mu nju ye naye lwaki era nga tewali n'omu asobola gimuwa agamba obwavu naye ng'okuba ne sowaani tekikwetaagisa kukola kuba na mikwano munno n'agamba nti nalabye ewuwo nga toweza sowaani nkuwaddeyo n'eno oba kitegeerekeka naye ttima n'obeera nga abantu bangi ffe tubalaba nga alowooza kufunvubira kukola akola kake alwana kukola nnyo ogenda kufa ng'okola nnyo oba kitegeerekeka ogenda kufa ng'okola nnyo twafiiriddwa omusajja ogenda kufa ng'okola nnyo naye nga tolina ky'otuuseeko akasembayo nze ntera obbawo ebyokulabirako nti kino tukiyige abantu abasinga wano funa ssente bannabyabufuzi naye munnabyabufuzi afeekinga myaka 5 n'abalaga laavu n'alaga nga bw'abagala n'atijja kwagala otegeera kye njogera ne mumusindika mu paalamenti n'afunanga miliyoni 4 buli mwezi ne wayita emyaka 5 nga bwe yakulekera bwakusanze naye gwe nga toyize nti ekyamutwagaza ffe netugaba byonna mubikole naye ono gwe tufiirako kubanga yabalaga nti abaagala gwe n'otakiyiga nti olina okwagala neyiba so mbakubiriza okwagala bannammwe nga bwe mweyagala lwaki ka statement ako kekagaggawaza kubanga kizibu lw'otandika okwagala neyiba bw'oti lw'omutegeera nti bw'omuwa omutwalo lwatandika okwogerera okisegedde kati n'ogamba okunza kwono ku kye yayogedde kansirike nkole byange okisegedde naye nze mbabuulira gwe gyokoma okwagala abantu buli lw'oyagala abantu 100 tobulamu 5 bagenda kukwagala loving you back naye ate abo 5 basobola okuleeta ebyabalala bali bonna abatasiimye bye bandikuwadde ne bayisa namu oba ntegeerekeka so shifa nkwagaliza amazaalibwa amalungi naye webale nnyo twagala
webale twagala project njiwulira naye bana tuwagire Shifa ku project sigenda kweyama sijja kweyama nja kukwata omutwalo gwennina okitegedde tuzimbe ki naye nga nze nkimanyi nti tetusobola kukola mukolo gwaffe ne guba successful ate ka project ne kagaana gy'okoma okwagaliza abalala okuba obulungi nabo gye bakoma okwagaliza okuba obulungi ate bwe bakwagaliza okuba obulungi sigiyita mikisa naye connections zaabwe zonna bazikuwa oba ntegeerekeka connections zaabwe zonna kati ono omukyala ayina abaganda be gwe bootamanyi jjajja eno kaayina oli muwulidde anyumyanga alaga tayina naye ayina ono omukyala ayina bano abaana balina okitegedde at the end of the day bonna bamaliriza boogera linnya Hope Shifa kati oyagala ogaane project ejja kutuuka eyo nze ntera omugamba nga tutambudde ne muga nti naye munaye ka project nze ndaba katono yadde sirina ssente naye ndaba akusiza ku level ndaba ogenda kukakola nze munaye akantu ke sikatya ate bwe nali nti ogenda ekabaale osegedde nze nali ntya nnyo ogenda ekabaale era nga lwembeera mbuliri ndowoleza Millicent oyo osegedde naye Millicent osegedde naye kati mulaba nga akulaga mbu naye ayina ka project nga nze ndaba katono kajja kuggwa osegedde olw'ensonga nti ayagala abantu nze statement njikiririzaamu njiddiŋŋana era mugigamba abaana mu abazadde gwe omwana mugamba ayagale bantu ebisigadde byonna bijja kwekola byokka osegedde kyemmanyi nti kalinga akangu naye kakuyigiriza empisa kakuyigiriza okukaaba okwegumya Allah ekigambo kwagala abantu Allahu akbar ofuuka hambo ku mpaka sobana neyanza nnyo neyanzeege naye byonna bye nakoze bwe mubaako bye muwulidde nabikoze lwakuba nti Shifa twagadde nnyo nga famire eno neyanza ebigambo ebirungi ebyo kyemmanyi era abatulaba mulimu era apiikinzeemu ekyokuyiga waliwo paati nga mbakaabira nga bansalira omusango Shifa ekikulu naawe tomanyi levo yo wabulwa kilaasi mu ggwe wekkakkanya nnyo n'ogenda mu bantu b'owansi kati gwe ki ky'osuubira balina kukola ebyo bajja kutta so kati banvaako bwe bawulira nti kati birthday ng'eyo buli kimu omutima guli eno ne bakulaba oli ku macupa otuuya n'alusa zikutta nti naye wemponera kabanteekeko painkiller nja kumalako ŋŋenda nti weebake nti so aba disappointing nga nabawadde ekigambo kyange because this is what I want sikifeekinga sikyebulizabulizaamu kuba wenkifeekinga mba neefeekinga this is what I want nze muli nfiiringa ate kyenjagala ku bantu beeno nti nze mu nsi nzikiriza nti teri muntu ali awo ng'agamba nti nze ndi bubi siina ke nninza kuwa bw'aba n'omwana omutajja n'akuwa 10 oba 2 kitegeeza nti you're loving people but tebali just ku receiving side nabo omuntu yeebaka kuba nkimanyi wano abantu abali wano si be bali obulungi balowooza school fees balina abaana abadda mu masomero naye omuntu n'awulira nga kimukakatikako okubaako naawe kyakkolera kitegeeza kinene gyendi kuba nze nkimanyi abantu bakodo abantu akake kabakake aba afiirawo omuntu najja n'olaba ng'asanyuse okuviira ddala ku mutima so bannenya nnyo banjogerera nnyo nti okyafuna ebizibu lwa nsonga walema okwewa kiraasi nekinconfusing nga ate abantu abamu abakiŋŋamba abantu bakulu mbalabanga ba role model naye omuntu n'akunenya n'agamba gwe Shifa bw'olimanya abantu b'olina okukwatagana nabo ne kiraasi yo oliba bulungi ne mbagamba naye nze nange nnyina abantu abanjagadde ebimu abantu abannyambye mu nsi nga ne famire zange zibisobola famire zange mulimu abantu ab'amaanyi abagagga kwa bw'otuuka ku kyotera okwaffe bwe tuukako obutuusi obuuze Adams family obuuze Adams family mwe muva Bishop Nkoyoyo omugenzi ye famire yaffe so tulina that side Bishop Nkoyoyo tuuka obuuze
Haji Waswa ekyotera, buuza Haji Adam Sentongo, ojja tuuka eri bagambe nti be bannagagga. Naye nze siinaayo wa famire gye nali nzirukidde. Okitegeera n'ebintu byenkaaba nti babinzibako tuyinayo be bamanyi nti abo baana b'abagagga nti asobola okukwata n'akuwa. Naye ate nnyina abantu abatandabangako, kale kangende ku ekizampo y'akabenje. Kubanze bwe nafuna emmotoka akabenje n'esaanawo, mutera okundaba n'enkovu wano we bantunga omutwe. Emmotoka yonna n'esaanawo nga teri nayinza gikanika era twagitundira mu scrap. Nenzirayo bupya, natuula ku border for 1 month. Bafaani bange n'abamu up to now sibalabanko. Kwavaako omuntu omu ali US n'akwata miliyoni 10 cash n'azimpa. Nga sikirabangako kuwa famire yange. Eyo emmotoka gye mulaba gye nvuga, emmotoka yali ya miliyoni 36. N'endoozi zange zaali 6 gava mu bantu. Tebammanyi. Okitegeera. So bingi nnyo nze byensafalinze ne maama wange oba n'abantu bange. Naye ng'omuntu gwe ow'eŋŋanda ate bw'otabavaako osoofuuka omulogo wa famire. Bw'otava ku bantu n'omanya nti nnyina emikono 2 neki kakozesa omutwe gwe n'oddanga awo, baaba wange ayina kino lwaki tampa, taata wange yayina kino, nze awamu mpitawo nga nzibirizza, ne gwe mpitawo naye tusoyita ku mansion nga ya muntu wange. Sisobola nagamba gwe ndi naye nonnaawo nno wa muntu wange. Koze omuntu ayinza n'olaba nga gwe yeesoma. Tulina abantu nno muno, abantu. But nze nayimirira ne ŋŋamba this is Mishifa. Bw'oba tuyagala kuwala n'abantu na kubeera ku geeti zaabwe, ofuuke omukubi w'emimiro, genda okole. Tandikira wooli. Bwe musanga abantu temubakozesa bubi. Kati nze ndaba ndowooza project. Negomba nnyo gibagamba naye mami wange yaŋŋamba nti lekera okubanga buli kimu okyogera. Naye nze ntunuulira bano abaana mubalaba abamu, tugeze kati oli omwana abadde azina oba muwala wa oli mother yo sister. Mu myaka 5 agenda bayeetaaga watuula akole. Bano abaana bajja, abamu bajja soma, abamu bituuka ne bigaana. Naye nze ntunula ne ŋŋamba nti wema nsobola okuconnectingayo abaana nga 10 okuva ebakka, nabo basobola okugenda ne baconnectinga abalala. Ne babaako be basitula. Kati ntunuulira project nti Shifa njatuuka, nze njatuuka nkoowa ebya TV. Wano mulimu akamanyiro kangi. Abantu bakozesa for the rest of your life. Olwokuba weeguya abafaani. So kati noonya ekintu legacy ekigenda okuganyirwamu abalala nti wemba nsobola benefiting abantu 100 ku project emu, ngenda banyina kyenkoledde ensi. Okitegeera. Ijjatuukirira wa Katonda, teri muti ogukubibwa ejjinja nga teguliko kibala. Okitegeera. Buli muti gonna kasita gubaamu ebibala, ebyo byebiddirira. Okitegeera. Balaba waliwo ekyenjawulo ekifulimu. Sitaani alwanyisa ensigo ekulimu. Naye ojja kuwangula. Waliwo ebintu ebimu nga tosobola kunnyonnyola abantu mutima gwo. Naye Katonda yaba amanyi. Naye mwebale nnyo kundaga nti munjagala. Mwebale nnyo. Tolina kyokolera muntu ng'omuwola. Sina kyensuubira kujja eno. Tekiriiyo. Naye mwebale. Simanyi bwe nniza beebaza nsuubira be nayogerako nabo ku lunaku oluno. Kino bwe kiti bwe nakitunuulira era nga bwe nkyagala. Mbadde ku macupa nga ŋŋamba bendi nabo mumanyi saabaweereza ssente za kufumba nga kinnumya omutwe. Twali bakeera eno ne ŋŋamba maama eno katugende essaawa nga 4 tufumbe tulabe bye tunaafumba. Kati zituuse 8 sinnajja. Ne ŋŋamba kati ku 8 ntwale bye tufumba. Kati bwe tutuuse wali mu katawuni ne mbaga mumanyi tugule sooda.
n'ebyokunywa tutuuke tulabe embeera bweri banadda bano ne bagula ennyama ne tugifumba speed so nga sisuubira naye olutuuse ngenza olaba bantu bayimuka kujjula so that effort omuntu okujja n'asulawo nze abantu tebanjagadde nnyo benjagadde ku byenkoze wano sirina tewali kinene ku byenkoledde abantu nze sibanko na ssente nga yange kuba ne mba nsaba Katonda mugamba mpa benefiti ng'abalala Mukama wali okusasula obudde bwonna kati tugenze okujja babuuza abo abaana nze sikukulira ssente kyovula omuntu waba mubi nga ninaanye asobola okunkola buli kyayagala tugenze okujja wano nga mbagambye ssente ze nnina mba nabanyumiriza dda mumanyi nno bampadde zino ne zino kubanga that's me bakinnenyeza naye sisobola ngenza okugamba nga nabo nabagambye kati nga balabe ndi mu malwaliro ulcers biki ne mbagamba mumanyi nno bampadde ssente nga tujja naye tetugulidde bantu byakulya nga kinnuma so sibangako na ssente mbunkukuta nze ssente yange ensanyuka njigaba yes nsanyuka mpaako omulala however small nsanyuka ngasa omulala kati nkugambye ntya nti bambi omwami yakutte akakadde ke n'akampa kati oba naamugasa ntya kati kinnumiriza omuyigira emirimu nfuuka ow'omugaso gy'ali si bwe nkugambye njagala okugasa abantu okubeera ow'omugaso sikitwala nti wake mukwano gwa gaadi yabadde alina okumpa kubanga bangi benkoledde bankoze ebintu byesobola kunyumya bingi naye nga ne byebakoledde sirina kyemujjako nze ne wendi wano nsanyuka ng'omuntu gy'ali oba ne musanga mu kintu ng'akikozesa nakimuwa wadde ye yanjagaliza kufa nze nyina eŋŋombe egamba Mukama nze nzanye paati yange mu kifo nze waliwo abantu abankola ebintu ne nga Mukama kabeere ng'oli yakinkola bwandikedde butya nga nze shifa nze akola omuntu ekintu ekyo kale kaba kikole nze it's okay kyembagambye nti nja tuuka amawulire nga koowe abantu tebalina nsonyi kukozesa bakozesa ebbanga lyonna nayagadde okumanyira n'akumanyira ayagadde okwogera ekigambo n'akyogera so nze mu bbanga ttono mu maaso seeraba nnyo mu mawulire neeraba nkola birala nnyo sigenda kubeeramu ekyo ntuuke nfuuke muntu mukulu ndi mukyala mufumbo n'ekiyenje kijje kikumanyiire bukedde nzadde abaana bange balaba mami balabe nga mami amanyiirwa ku intaneti ate ng'olina ekintu kyo kyewazimba olina omutima gwo gwe b'ogumanyi gwotasobola tegeeza buli omu so kati nze sikyalwanira mawulire nyina competition gye siriimu nga yo nagivaamu kwegamba nga ndi awo ndi byange birala nnyo so tubeere creative mu nsi n'abaana mwenna oyinza obba oyina by'osoma bisome kuba nze omuntu andaba ate takkiriza nti ndi musawo am a nurse by profession yes ndi munansi so nemala nencreatinga neŋŋamba abazadde ensomye bye mwagala temujja kugamba nti nabasala nange nenkola ebyandi ku mutima byenjagala so ate nabo ekirungi tebanneevuma kati tubeere mu nsi nga tumanyi tukule nga tuli bato kuba ne bw'oba muto leero buli lunaku oluziba ne lukyokula togenda beera young forever ffe twakula tuli bato wano wendi batuwa emyaka gye tutayina kyovola sitawana najjogera because omuntu abajja wakana kati mpozi ng'omukyala eyandabako yenna bweru wano yasobola omumanya kati yamanyi yes naye kati abalala sisobola bannyonnyola nkireka neŋŋamba oke ekitiibwa nkitwala omuntu bw'aba akulabamu ekyo it is okay naye nga tukole tetutunuliranga nnyo bantu gundi ajja kugamba gundi andabye atya ate mu nsi mubeerewo nga mumanyi nti ffenna tulina obulumi buli muntu gw'olaba alina obulumi nayogerako n'omukyalo oyo kyemmanyi olunaku lwe nayogera naye ninza oba saatuukiriza mu budde obwo byayagala
naye nange kati njagala nnyo ddiiringa n'omuntu nga mwetegereza. Nali mmanyi lwe nayogera naye tajja kudda mu meeting zaffe, naye waali kitegeeza omuntu aba mulungi. Kati byonna omuntu tuba tulaba, tuba twetegereza. Oba olaba kuba nange nasaba nnyo Katonda nti however much njagala nnyo okuyamba naye ngatteko abantu abalungi, kubanga omuntu asobola okujja ayagala kumuyamba n'omuyamba n'omusembeza n'okolako ky'osobodde wadde toyina, naye ate nga yajja nga mbega, yajja kulaba Shifa aseka atya, alya ki, ayagala ani, yeeyisa ate n'abikozesa against you. Byonna tubikkiriza mu nsi bibeewo, ffe ebintu ebisinga twakkiriza babitukole as long as tukyalina obulamu nga weetuli kwegamba Mukama alitulamula. Naye nga twongere okubeera abalungi, tweyise bulungi, ebintu ebisinga tubiyigiremu. Bw'oba olina ekizibu tonyiigira mulala ali bulungi. Mbagambye buli muntu alina kyasitwagolinga nakyo. Naffe ffenna wano tukyalina ebizibu byaffe. Naddala nze mbiyina ate nkyalina ebirooto. So njagala nnyo nnyo one day ekintu ky'endooto oba kye mbagambyeko tukituukirize. Ndibayita nti grand opening. Buli kimu nja bawa updates. Ate era nga bwe mbagambye zino ssente sigenda zirya. Njagala omuntu atuula agambe nti twali tutudde ng'ebyokusaaga era nga bwe twagamba ku byekabaale nti byatandika ng'ebyokusaaga ebiri. So ne kino one day njagala omuntu akiraba agambe nti omuntu osootandika n'50,000 ne zifuuka miliyoni 10. So nsaba Mukama atongere obulamu, atugabirire buli omu kyayitamu. Mukama abalumizibwa, Mukama abanyige ewaluma, Mukama ayambe abaana bano, abaana baffe. Abaana nze abaana bansuula eddalu, abaana ye weakness yange, bwe bunafu bwange, abaana abato. So nsaba Mukama abaana abawe omukisa, babaweemu ebirungi, babasanyuse, babeere baana balungi. Nebaza Katonda nti nze kino kye namusabye tujje tubeere eno akisobozesezza, nammwe mwebale kubaawo. Kati mbadde nsaba tusale keeki yaffe kozi nga mulina kye mugamba ekirala. Tugamba tusale keeki naye nga tusale keeki nowe nasazi simanyi nasazi agenda kembadde neerabidde banaye munansonyiwa, naye mu sipiiki yange nyina kye neerabidde. Njagala kwebaza nnyo omukyalo oyo Nasaazi. Banaye omukyalo oyo tumuwe obugalo. Omukyalo oyo njagala mwebaza nnyo okubanga yatambudde okuva e Buwama. Tali nga ffe nti tulina entambula. Okitegedde? Tali nga ffe nti tulina entambula nti agenda kukozesa ntambula ye. Naye mukazi wattu ne yeerekereza n'akola ki? Najja. Okitegedde? Omuwulire ayina abaana. Amiina. Omuwulire ayina abaana naye gwe wulira emboozi ye nti yazze n'asuula wano. Okitegedde? Nze ansapurayizi nze. Ate n'ekirala omukyalo ono bw'abeerawo ayongera nnyo vibe meetings zaffe. Nnyo 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 ogiwulira nga nnyo 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 nnyo. Nnyabo tukwebaza nnyo nnyo ne menta. So mpulidde kinnumiriza okubanga neerabidde obboogera kanti bw'okwata omuzindaalo oyogera bingi naye nga mukyala Nasaazi weebale nnyo, weebalire ddala, weebale nnyo. Era Ibulaga bw'ogambye nange omunzijukiza omwebazi kubanga ebyokwogera biba bingi n'owunga n'okuwunga. Bannange mu kaseera kano njagala kwebaza abo bonna abaawulira okusaba kwange nga njagala ku birthday ya Shifa tetulya katogo ka muwogo wabula tulya emmere etegeerekeka. Nga nabwo oba ovuddewo nawe otegere nti olidde emmere ya birthday. Mwabo natandikira wa Nasaazi n'akikubirawo. Ne mugamba nange sijja kusirika kantandike. Nintandikira ab'okukyalo wano. Bannange nebaza abantuuze ba wano mwebale nange okunzikiririzaamu ne mukola ekintu ekyenjawulo
ndowooza mukirabidde ddala nga kikoze akyamakulu mu nnyo. Abantu bano mwekubira embugalo, mwebalire ddala, mulaba ekintu. Ndowooza mulaba obwegassi, okwagala okwo. Nsaba tebakikola kunze nzekka. Kati tufuuse baawamu. Bwe bukyanga n'omulala alina kyayina tuyimirire wamu. Nange muŋŋambe nti banaye gundi oba kino oba yafiiriddwa oba waliyo kino, bitambule bwe bityo kireme kuba kunze nzekka. Yes. Abantu baazukuse essaawa 9. Nze munsi sinze era tubadde tuweta wali ng'abaana badduka ne ŋŋambe mameno kabannange kati era abaana bagenda kudduka nze ndaba mbabonyaabonya saagala byakubeera awo nga bangulumiza nga ndaba tumulaba era ninfeekinga wano nemugamba genda ogambe banno kuse wali ku kyefumbe n'alyoka anviira. Yes. So abantu ssaawa 9 badde bazuukuse nga bajja wano okwagaliza bannange, yagaliza munno nga bwe weeyagala, obwe bugagga. Mukitegedde? Yagala munno nga bwe weeyagaliza, obwe bugagga. Very simple. Kantu katono nnyo bwe katyo. Kati nze naali bikoze ddi bino? Nze mbadde nyina ssente zikola bino. Tuziza omukolo abantu bali wano oba nzaani sibitegeera. Naye nga yagala munno nga bw'okola ki? Nze Illuminati, nze mbega wa poliisi wa Museveni. Byonna babimpita wano. Naye nga sirina kyendi. Bajja genda ozuukuka nga tuli wala. Yes. Oba mpulira oba tuteekewo n'ensawo yaffe nga bwe wabaawo ekiriwo nga tulinayo ensawo yaffe tukirowoozeeko nga tusuulayo akantu. Yes. Nga waba si kyo tubeeyo n'ensawo yaffe mutuufu. Nkola enno attendance list. Ntegeera abantu abaagaliza bannaabwe. Mwami Gadi, omanyi nti busobola okya ne tugamba kati omukyalo oyo nga yakandaba first time. Nze ngambye sikwerabiranga buli muntu kye nali njogedde naawe. Nzijukira ekigambo kye wasooka okuŋŋamba. Wansanga nfumba eyo n'oŋŋamba munnange noonya kalimo. Sitakinvanga ku mutima, nkimanyi. Ate era obaddewo naawe, okitegeera. Nze buli muntu ajjayo akasente k'2,000 wansi wa piro n'azireeta ntegeerera mu mutima mwazireetedde. N'azituwa. Jinga gambye yeeyama 5 aleese omutwalo ne luli yatuwa. Kati how can you forget that? Tosobola. Kati ebyo byonna omukwano gonna guggwawo omukolo ogugwe nti biggwe bityo. Tugenda kwekolamu ekintu tugambe nti kati leero omukyalo ono anoonya mulimo bwe tumusondera akakadde asobola obaako kyakola. Nti oli ye bambi we tumuyambira omwana nti ono obuzibu bwe buli wano. But ebyo ebintu naawe obikola ku muntu nga naye omutima gw'omulabye because twakoowa tukozesa. Nze bannaye bankozesezza nkooye. So tugenda kirowoozaako tulabe tufune projekiti ng'ezo tume tuulanga butuuzi tuyimbe tuzine bituuke biggweere awo. Tubeere nga tusobola okwebenefiti nga buli muntu afiiringa special. Ekyo kyennyini tusale keeki tebiggwayo mwebale nnyo. Ebanja ani to you. Yes, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, dear Hope. Happy birthday, dear Hope. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hope. Kale tugenda kubala 5. Yes. 5, 4, 3, 2,
bagala kunaza Ibura. Yaye umunaza na sente zirika amazi yaye nange evoka umala niraki musembereyo mwe mugenda kunyiza ate nedda Ibura nedda tasobola waali n'abakozi ba keeke bano nabo hando tuzirya bweno hando bagirya tandikira ng'ubwedda nalabye mulinga menta naawe bisobola bano go basobola bano mutuule atatude tisimu wa keeki kale empisa ennungi alaga empisa abato mwekole kamu womye bananga abatulaba mwenna mwebale kutwagala mwebale kutufolowinga eno kakati ate abayiyeemu kasooli tunula ekiri emabega naye bannange eno famire tesoboka tetujja sula njala kulya mpaka kuwulira bubi leero celebration zaffe zibadde nnungi nnyo kulya mpaka kuwulira bulungi si kuwulira bubi twagala muntu ali atagende mu ddwaliro so nebaza mwenna nebaza brother Ibura kubanga nti buli lunaku n'obwabeera emasa kuba mbalala asobola givuga okuva mbala n'agamba zino esawa nja kubeera ewa gaadi obumanyi kati ate tasobola nakugamba gyali naye nakugamba nzija naye nga gyava muganda wange so brother Ibura tutambudde naye kuva nga 2010 eyo nga bwe mubimanyi naye baaba mbebaza mwenna abataddemu amaanyi okulaba nti ekintu kibadde bwe kiti mubeerewo bwe mutyo okwagala kubeere muffe kubeere mummwe ebiseera byonna amiina. All right, thank you so much bannange tugenda kuba tubasiibula
Mbaagala nnyo mwebale kubaako. Thanks for believing in me. Abanzikiririzaamu, abansupportinga mwebale. Nze nkyaliwo, nkyakolera ddala emirimu. Naye nga nabagambye 2025 munjagaleko n'ebyammwe. Munjagale n'ebyammwe munsupporting. I have a project which is going to benefit us n'abantu baffe. Kwabo abatonotono be tunaaba tusobodde. Nensaba muyimirire nange. Nyina ekirooto kyaffe tunoonya $3 egya dola in Ugandan shillings ze million 10. Nabagaye project ya million 15 nyina wa 5 noonya 10. 10 nange kive mu bafaani bange. Nange ŋŋambe nti bannange Shifa gwe mulaba wano nakolera abantu. Ndaga kino from people. Ate ng'era sisobola kugobaganya muntu ng'oyimiridde nange. Kuba nze muntu aweebwa leero ate nange ne kinnumiriza nti omuntu ono mugasizza ntya. That is me. Sigagala kubeera ever ku receiving side. Nga nze ndisievinga receivings. Naye munjagale n'ebyammwe. Ababadde beebuuza Shifa nze nninza kuwaaki, nninza kulaga ntya. Bw'oyimirira nange mu project ogenda kubondaza omukwano. Kuba omuntu yenna akuteekako ettaffaali erikulaakulanya. Omuntu yenna akwagaliza success. Omuntu akwagaliza ofune abeera wa ddala. Era twewadde emyezi 6. Mpaka gwa 6 omwaka guno. So mwaka era mu gw'omukaaga nja kudda ne results mbagambe munnange naloota ebintu naye biganye. Oba munnange tulinawo bwe kiti. Oba mu kino. Yes. Sagala byakunsuubiza nga tompe nga bwe mwankola mu mikolo gya gaadi. Bangi mwansuubiza abamu temwadda mpaka ne kati temukwatanga ssimu yange. So nsaba oli ampadde ampe n'omutima gumu atampe tonsuubiza kuba I'll count on you nga togenda kumpa $10 okudda waggulu. Era bane omuntu ayagala Shifa mu myezi 6 nga tofunanga $10. Bangambye mbw ab'e Canada bagende ku $5 okudda waggulu. Mbuno 10 tuli eno mu Middle East countries. Kati $5, 10, 15 bannanga abali e Europe, abali e Canada, abali mu America, Bungereza. Ebbasa yeeyo. Ebbasa eyammwe yeeyo. Ate nga mugenda beera proud of it ebyaddala. Era bwe munaakirabako nga tukimaze mmanyi mugenda kunneenyumirizaamu. Project zagisoosizeeko n'emitwalo egye. Eyo nsigo kwetandikidde. Njagala mu gw'omukaaga wano ng'ezo ssente ziweze. Ate mwami Gaadi waliwo ne kano. Oli asobola okugamba nti nze Shifa nyina miliyoni zange 5. Njagala kubeera patana. Wanje? Ekyo kirindeko kireeta. No, omuntu ayinza okugamba anti abantu abamu balaba ayinza okugamba nteekamu nfunirawa. Nze I've seen them. Omulala ayinza okugamba muneze njagala kubeera Shifa nga project kwendi. Naafuna ntya nyina miliyoni zange 5. Omulala ayinza okugamba Shifa nze nyina miliyoni 10 naye njagala zinzirire. Njagala kusupportinga mu project ne miliyoni 10. Sigenda zikuwa naye ate nsobola okuyambisa. Sikyo mwami Ibra. Omuntu ayinza okugamba miliyoni zange 10 nzikuwola Shifa. Nkuwadde weetereeze within a year ozizze. Ekyo nakyo kisoboka. Oba oli n'agamba nti nze Shifa munne nyina obukadde bwange 5 nze mbukuwadde. Njagala kulaba ng'oshayininga. Oyo naye asobola okubaayo. Oli n'agamba nze nyina emitwalo gyange 3 nzikuwadde. So kati kwebyo ebisatu omuntu olondako woogwa. Amayinza okugamba nze zenkwadde sibanja gw'omanyi. Kwadde obukadde 10. Kati gwe 3 ogwawa. Ze sibanja. Toyagala kubeera kuba gundi. Nze nja kubeerako naye sigamba nti oba tteeka ndi awo. Naye nze nsize ensigo. Bwemera nja kulyako. Kubanga ejja kubala ebibala bingi. Ne bwe ndyako ekikola bwe kitakakola bwe kati. Ebisanga nga kaguddawo n'endyako. Kubanga olaba ekintu ekyanditutte omwaka muyimba kimwe olwayinza okugamba nze Shifa kankuinvestingemu. Tunaafuna tutya. So n'omunnyonnyolamu n'akibayinga n'ayimirira naawe. Abamu bane naffe no tulina ennaku. Abamu najja n'akubuuza n'akwogeza naye ng'ayagala idea. Ekyo nakyo tukisanze. Nze yakuleeta zire ennyingi. Kubanga nange kyendidde nga kingi. Bannange. Ndidde kingi nange kikyasobola kusasula. Wabula nsize ensigo emmeruke. Kubanga ndidde bingi. Okitegedde? Yes. Yeah. All right, yongero bajjukize namba z'essimu ziri ku screen awo yita ku 0782
10 15 69 0702 56 21 57. Enamba ezo ziri ku WhatsApp. Amannya zireta Nakawombe Shifa on mobile money. Please, we love you so much. Thank you for everything. Birthday kyatambula till 31st of January. Ncha receiving byonna. Ate bafaani bange bamanyi. Perfume bamanyi nti nkozesa Sauvage. Nkozesa Tom Ford. Nkozesa 1 million. Chance yaffe weeri abeebaka. Mukategedde. Perfume ze nkozesa. Bazimanyi abandaba. Abampa ebirabo bakimanyi. Nyongera bajjukiza nti basaga muntu ampe ategese kube. Nkozesa Sauvage, Tom Ford, 1 million. Zimu ku perfume ze nkozesa. Makeup nkozesa Mac brand oba Sephora. Mbagondezaamu. Bwe ziba nviiri erina kubeera 100% human hair. Kale tubaagala nnyo bambi. Abato bye bye. Hope Shifa, njagala munange okitegeere nti amabeere kirevu n'omugumba agamera. Bambi nkusaba wootuuse weegendereza abaseka nga tebabikakasa. Bwe kituufu kiri nti muli neebuuza omuntu atakwagala ayagala ani? Lwaki tebategeera nti omutaka talya mutaka munne, ettaka terirya lujjo? Ekituufu kiri nti neebuuza bwe sikwagaliza birungi mbyagaliza ani? Bwe sikusabira ssaala nnungi ngisabira ani mazima ddala? Nga wakati mu kizikiza waleeta ekitangaala. Ekituufu kiri nti emitima mingi egiwonyerwa kubanga ggwe mwana gw'osaana obulamu obutagwawo ate nga sirimba. Amazima gali nti akwagaliza ekibi ku nsi kuno tasaana kubeerako. Amazima gali nti mutima gw'aba yajjuza enzikiza. Hope Shifa ku by'otukoledde. Simanyi na bwe mba nkyogera naye njagala nnyo okwogera ekintu nga n'abalala kibabulira ku mitima gyabwe. Amazima gali nti Mukama bambi katuwangaalize, katuweere kye kasinga okwagala. Era nsaba bambi bwe kaba katambula accident zize ebbali, kwegamba ebisiraani ebyo biteetaagisa endwadde ku nsi ya bambi zize ebbali. Tukyayagala okalaba nga kamwenya, tukyayagala okulaba simayiro yaako ngegera mu maaso n'okubanga eyakayakana masekati g'ekibuga kya zaabu munange. Kwega tukyayagala okulaba Hope Shifa waffe, tukyayagala omulaba nga mulamu bulungi. Tetwandiyagadde musanga mu ddwaliro, tetwandiyagadde musanga ng'alumwa, tetusobola kugumiikiriza mulaba ng'ali mu masekati ga nnaku. Bambi Mukama nkusaba omutuweere kyasinga okwagala kyayayaanira mu mutima gwe gw'okimanyi. Amazima gali nti okwagaliza kwalina eddembe lyajjudde. Musasuze emikono ebiri, kyonna kye weetegese omuwa kimuweesa emikono ebiri. Katuuse ku mazaalibwa gaako kamaama, mbadde nsaba osindike malayika ejja n'ebirungi etaleeta nnaku yonna, ekabuutikire ekasseeko feva ey'enjawulo kwegakaagalwe yonna gye kayita. Era nga buli we katuuka bagamba yoyo Hope Shifa waffe bannange. Ekituufu kiri nti singa ffenna tulina omutima nga gwe wamuwa ensi yandibadde ntangaavu. Naye nga tukwagaliza amazaalibwa amalungi kamaama, njagala okimanye nti ku sayidi yo kwe tulibeera ebbanga lyonna ffe twakwata engabo akwenganga yina sooka kwenganga ffe. Happy birthday Hope Shifa, omumbejja w'omukwano. Amazaalibwa amalungi kamaama. Yandibadde ani singa siggwe mazima.